asatu karokasita yebambi ebibye ebibinyo bamuwadde emitwalo ebiri eji bwe tutunulira Angela Katatumba mukazi wattu bamuwadde emitwalo 10 kati neebuuza abayimbi ba gospel bo banafuna meka Lena Price oba Justin Nabosa bo banafuna nusu 10 oba nusu 5 ye Levixone yafunye meka Pastor Bugembe yafunye meka so ndi wano okwetondera omusumba David Kiganda Bishop owa Christianity Focus Center mwena mujukira bulungi nnyo nti nayuwawo omubiri kulwa UPRS nemba wagira nga nkozesa transport owange amafuta mu motoka nga gange obudde bwange netukunga abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga lya Uganda netubagamba bannange mugende mwewandise mu UPRS naye ekikolwa kye nakola nkyejjusa olwaleero era ndi wano mu maaso gammwe mwenna okwetondera Bishop David Kiganda nga musaba ansonyiwe ansaasire olw'okuwa by'abayimbi ba gospel amaaso g'omukulu awaddugala we walaba omusajja ono yali mutuufu nnyo abayimbi ba gospel tujja amaaso gaffe ku ssente tuweereze Mukama ndi wano Bishop nkwegayiridde nga nkusaba bambi taata onsonyiwe onsaasire abayimbi ba gospel mwenna beewandisa mu UPRS bw'oba osigalayo ku lulwo naye nkwegayiridde eryo si lyekkubo etuufu nenenya maaso g'abasumba mwenna kye nakola kyali kikyamu era nkyejjusa olwaleero nali mmanyi nti UPRS egenda yamba abayimbi ba gospel bwe bakola ennyimba zaabwe bwe babawayo akasente bajja kola videos ennungi bajja kola audio omulungi naye neebuuza bwe baweeredde Spice Diana emitwalo 3 ezitasobola yadde teeka mafuta mu Range Rover ye ezitasobola yadde kola obwo buviiri bwe buhuman bwakola obwo busimanyi ear to ear neebuuza olwo muyimbi wa gospel agenda funamu atya oba okitegeera so mbeegayiridde munsonyiwe munsaasire okuva olwaleero nze UPRS nagivuddemu era sigiriimu siina lutalo nabo bali badde mbegenda maaso n'okukola bye bakola naye nze nga President Lanek siriiyo era ngivuddemu mu butongole ekyokubiri mbadde siriiwo Honorable Nabanja Prime Minister munange Federation nejja era nakwata Pastor Wilson Bugembe nakwata ne Levixone n'abagamba mugira mukuuma entebe ya president mugira mugisitwarminga naye kyasinze okumalamu amaanyi nti bwe nakomyewo mazewo kumpi wiki namba mu Uganda naye sifuna yadde ku simu yadde ka message akangamba nti sebo jangu ode mu kifo kyo oba kitegeera Pastor Wilson Bugembe tata musumba omulungi Levixone omuyimbi omulungi mbegayiridde muve mu ntebe yange mbawadde ennaku 3 days 1 2 3 muve mu ntebe yange mukimanyi nze nkulembera abayimbi ba gospel mu Uganda ekibabeeza mu ntebe yange mu federation ki mbegayiridde Pastor Wilson Bugembe twali mu lockdown yali nali mukyalidde nga agenda kumpa sente za bayimbi mu abali babonabona nga tebalina kyakulya Pastor Wilson Bugembe nangamba lanek inze Mukama tampitirangako bayimbi era bw'aba yakuyita weewaawo naye nze muggulu tagenda bambuuza ono byeyayogera oba kitegeera kati olwaleero ekimutuuza mu ntebe okufuga abayimbi ba gospel kiki Pastor Wilson Bugembe nkwegayiridde taata vaayo va mu ntebe yange oba okitegeera Levixone okuva we yatuula mu ntebe eyo tetulaba kigenda mu maaso so mbeegayiridde kenzo nkwegayiridde bano abasajja bajje mu ntebe oba baagala bajje baweereze nange nga nze mbakulembedde awo waggulu nga bali wansi wange tukwataganire wamu tukolaganire wamu oba okitegeera mbeegayiridde mbawadde ennaku 3 1 2 3 muve
muntebe ya federation. Nze nkulembera abayimbi ba gospel mu Uganda, nze mbakulembera mu UMA ne mu federation, nze nina okubeerayo. Ensonga ki okujja mu UPRS n'ekirala mu federation balonda tewaliyo, lwaki atoyagala bano baveeyo? Balonda era nkunyonyodde nti saaliwo era mbakubaawo definitely nze nandibadde mu ntebe, naye abasajja baŋŋamba katugira tukuumirako oba okitegeera, naye ntebe erabike bawoomedde nnyo oba nsonga ya sente simanyi, mbegaide bave mu ntebe. Okuva we batuula mu ntebe eyo tulina WhatsApp groups zaffe z'abayimbi tebalina kye ba updatinga ku kigenda maaso mu federation, tetulina kye tuwulira oba okitegeera. Federation mbegairidde Levixone ne Bugembe bave mu ntebe yange, nze nina okubeerawo waggulu. Kenzo president wa federation sebo taata, abasajja bajjeeyo, nze nina okubeerayo. Akulira federation ya gospel mulese wa King Wizard gwagamba gwe balonda. Bwe tuba twogera ku bintu eby'amaanyi toleta bintu ntu. Federation ya gospel wali ogirabyeko ina kyekola eyo tayina mugaso. Omuntu yandiyagadde okumanya ezo zoyogera sente ziri mu doolo oba ziri mu Ugandan shillings. Sente ziri wazoyogerako Zogambye emitwalo 3 no emitwalo 3 emitwalo 3 njogera ku sente za Uganda. Banange UPRS tulimbye nnyo. Okero otya omuyimbi Spice Diana music we azanya mabala, azanya mu mamotoka, azanya ku media houses ezenjawulo, tosobola kuŋŋamba nti mu myaka 5 mitwalo aga olwo industry ebeeraga wa mazima. Industry ebeeraga wa omuyimbi akedde ku macha atandise okuyimba nga Allen Skin ye olwo aba alina suubi ki bwaba Spice Diana mu myaka 5 afunye emitwalo 3 olwo Allen Skin musajja wattu. Okay. Kigambo copyright okitegeera oti? Ebya copyright sigenda byogerako olunaku lwaleero. Olwaleero njogera ku kintu kimu, UPRS nze njivuddemu. Era abayimbi ba gospel mwenna buli asigalayo ku lulwe. Nze abatwalayo era mbegayiridde katuveeyo. Today no nga Bishop David Kiganda bwe yatugamba tuweereze Mukama yanaatuwa empeera. Tulina omuyimbi juzi Don Zabu yategeka ekivulu ewa Pastor Bugembe ne bamusigamu emmotoka. Singa amaaso ge yagateeka ku UPRS, singa amaaso ge yagateeka ku sente, yandibadde afuna emmotoka Jaguar eyamuweebwa taata wa Rinik omuyimbi wa gospel. Yandibadde tabifuna oba okitegeera. So fenga abayimbi ba gospel tuzeeyo ku mulamwa guli ogw'okuweereza Mukama. Ebya sente kati tetukyayagala, Mukama yajjo tuwa empeera. Bameka abakukira bagana nti nno bakkanya naawe okudda okuweereza Mukama bakitegeera bya sente nga b'abayimbi ba gospel. Nkunyonyodde nti nze president w'abayimbi ba gospel. Abayimbi ba gospel abasinga bonna banzikirizaamu because olaba sibaddewo mwezi mulamba ne kumpi ne weeks 2 gospel abadde nga agudde. Nze gospel music nkiddamu president lanek, nze gospel music. Olwaleero abayimbi bonna be nawabya banji because banji abanzikirizamu all over the country. Sogera ku bayimbi be Makinge, sogera ku bayimbi be Kampala, sogera ku bayimbi be Nansana, njogera ku gwanga Damba oba okitegeera Mbale, Hoima, Soroti, Gulu, bonna banzikirizamu. Nabanyonyodde ekintu kimu kye nakola kyali kikyamu era nze gwe mulaba nabaddeyo wa Bishop David Kiganda nempamba ekituuti nenfukamira ku mavivi gange nemugamba muzeeyi taata sonyuwa era yampise hero nangamba ekikolwa kyokoze kyamaanyi nnyo era nebaza Mukama olwekyo. Are you not paid to show this image of Kiganda that is a good person? Kakati kannyonnyola ensi abasinga baŋŋambye ekintu kimu laneko bakano kabadi because buli kaseera tulooza ebintu byokola bya kabadi, nedda kano si kabadi. Ekyokubiri Bishop David Kiganda talina yadde lwataano lwe yampadde era nga UPRS bwe talina lwataano lwe yali yampa oba okitegeera. This is because njagala nnyo gospel music. Bwonsala omutima bwoti olabira ddala gospel music nga yanzijudde buli wamu era ndi nsikiriziganya ne Bishop David Kiganda because saagala kati gwolowooza we baweeredde Spice Diana emitwalo 3 Gabi Ntate bagenda muwa sente meka, Pastor Wilson Bugembe bagenda muwa sente meka, Karo Kasita bamuwadde emitwalo 2 10,000 20,000 oba okitegeera.
kati ffe tulibeerako ddi obulungi nga bali abayimbi Abamerica nga bali abayimbi Abanigeria nga tulindirira obusente buno. Tukoye bayimbi banno bali mu kulwanira bintu bya copyright, oli mu kulwanira bifo bya mu federation, kyova oluusi babayita babeggars. Ate tuyita babeggars siri nkugambye nti ekya copyright tugyetaaga because ejja kuyamba industry, naye nze essaawa eno ntunulidde ekintu kya UPRS ate ntunulidde ekintu kya federation. Oba okitegeera? Wasoose tugamba bayimbi banno bagambe ogenda bagamba bave mu bintu bya UPRS, ate kati ogamba otunulidde ekya UPRS, olowooza toli mu kuddamu? Ngamba copyright ne UPRS byanjawulo, bintu byanjawulo. Yes. Lanek, okedde ku makya leero ogambye nti abayimbi bonna aba gospel baveeyo tebaddamu kunoonya kwogera ku nsonga za UPRS oba copyright. Njogedde ku UPRS ku sente ze babawadde, sente ziva mu music waabwe okuzanya ku mpewo oba okuzanya mu bifo ebyenjawulo. Oba okitegeera? Neemulugunya ku sente. Okimanyi nti baasoloza miliyoni 2 mwana mu 7. Awo wennyini olaga nti oli mu bukulembeze bwa UMA ate era si okyayagala obukulembeze bwa federation. Kyokka bali mu UMA. Mukimanyi bulungi nnyo. Kankunyonyole kino waliwo kye mutaategeera. A federation is created by associations. Anti mbadde ni mukumalayo. Yes. Nti abali mu UMA n'abali mu federation balwanira ekintu kimu ekya copyright okuba nga bafuna akasente kaabwe mu gundi. Kyokka go abayimbi ba gospel mu bagobayo mu UPRS oba mu copyright mu nsonga zino sente ze bafuna mu copyright. Njogera ku kintu kye bayita UPRS okubanga esoloza ki sente. Copyright kintu kirala nnyo. Oba okitegeera kintu kirala nnyo kuki ku UPRS. I support copyright tugyetaaga, naye ate UPRS kye yakoze ekyamazemu amaanyi. Oba okitegeera kati nno mmwe temumanyi, naye nze ebizibu bingi bye nafuna okujeemera Bishop David Kiganda. Abayimbi bangi ebizibu bye baafuna okujeemera Bishop David Kiganda. Okimanyi nti Bishop David Kiganda kumpi ekitundutundu ky'abalokole mu ggwanga lya Uganda limusaamu ekitiibwa, nti kasita omujeemera bwoti oba ojeemedde abasumba abasukka mu 3. Abayimbi ba gospel genda bagamba ki sawa zino because bamala dde okukkiriza essaawa zino mbagamba ekintu kimu, tudde ku mulamwa gw'enjiri, tuddeyo mu yeekaalo tuweereze Mukama. Abayimbi abasinga ne mu church baali babagobayo olw'obujeemu. Oba okitegeera kati twenenya eri omubiri gwa Kristo, tusaba bakitaffe batusonyiwe, katukomewo tuweereze Mukama, tukomyewo ku mulamwa. Ng'omwana eyazaawa mu Bible n'agamba nti taata mpa buli kimu ekyange ngende, n'agenda bwe yamala osiraana n'ategeera ekituufu n'akomawo eri kitaawe n'amusaba ekisonyiwo, kitaawe n'amusonyiwa. Oba okitegeera? Era naffe kye tuli mu kukola. Era buli muyimbi anaasigalayo wakufuna buzibu. Nze mbabuulidde kuba ffe tetulina media houses, tetulina TV, tetulina radio. Abasumba baffe be babirina. Bwe tudda ku radio ne TV ez'Abamisiri tebagenda tukuba because bo bakuba bayimbi bamaze kubotola Bugembe ba Levixone. Oba okitegeera? Kati bana bayimbi abato ekkanisa erina obba groominga. Kati bwe tuba twajeemera bakitaffe obviously bano bapasta Senyonga, bapasta Bujingo, bapasta Kiganda, bapasta Serwada, bapasta Kayanja balina media houses bajagamba mugende. Oba okitegeera kati music w'abaana n'azannyawa. Ate abamu abajjeyo empapula ne basayininga contracts nabo bakole bati. Nga basayinanga contracts ne baani? Ne UPRS ne. Nze mbanyonyodde buli gwe na sikiriza okujoininga UPRS. Nze nvuddeyo. Bw'oba osigalayo ku luwo. Soko tukule bigambo bya Pastor Kiganda bikibi yakuzeemu munene n'omugamba Bishop David Kiganda yampise hero. Nangambe kikolwa kyokoze abantu bangi nnyo bategeera amazima naye ne batavaayo kwenenya. Oba okitegeera oba okusaba ekisonyiwo. So nampita hero era nze gwe mulaba bayinza n'okunziika ekololo. Wena kudda mulokokeera. Already ndi mulokole. Ati waawabya abantu bangi. Okuwabya naliko emyoyo gy'ekika. So obulamu bwo obwenkya buliwa when you're saying that you're a leader at the same time
ng'okoze ekintu kino omuntu aba takuggyemu bwesige abatasobodde kunzigyamu bwesigwe reason being ku nsi tekuli mutuukirivu ffenna tusobya nawe wali osobezaako olina decision gye wali okozeeko netaba ntuufu oluvannyuma n'okyejjusa oba okitegeera katuliwo okutereeza obasaze okwetondera pasita kiganda music wazanye nga bw'oyogedde andi kati labayo kyenkunyonyola nti ekkanisa yalemadde okuzanya music so wange yekka naye w'abayimbi bangi abaali bajeema baagenda mu UPRS oba okitegeera kati nze olwamaze okwetonda okimanyi nti music wange yatandise okuzanya ajja buvuddeko awo omukulembeze wa nu Bobi Wine mu mirimu muno yawa statement eyayugiza abayimbi obwamu wakitegeera bulungi saabimanya era sinaba bitegeera bulungi bwe naabitegeera obulungi ndivaayo era nakyo nenkya addressinga